nze Julie Potential nkwaniriza ku Fake Shots, subscribing, liking, commenting oba onkoze obulungi obutagambika nkonera ku kade awo tubeere nga buli video gye nkuteera gw'osooka okugiraba kubanga mba nkuwa notification. N'olunaku olwaleero munnange nakugamba nkolera mu bantu bakola mu mikolo. Kuletedde omwana mulenzi, mwana muwala, mwana mulenzi byonna. Okay, awo wenyini ndina omukulu eri yadde nga agenda kweyanjula. Tuli mu salon time. Tugenda kuba nakugamba nti mukana kanyomero tukyaza abantu ab'enjawulo providing mu mikolo. Ati omwami ono wa saluni akola ku bantu abakolako makeup, aba hair styling, abagole bridal. So kamukowe ate oluvannyuma tulaba tutambulirawo malidadi sana. Ogamba otya Eri? Jendi mukwano ogamba ki? Jendi ombuzeeko nga jendi eyo munaye mpola nga tukwasaganya nga obitegeera. Wano nawali ebitambula mu ggwanga obiwulira? Mbiwulira bannange abaana beekoze bintu. Mbitegeera mbaayo mu busona ne mbiwulira. Wangi? Ne ku mitimbagano. Naawe bangamba mbu weekoze bintu omwaka oguwedde ne guli. Ate ki ekigaana ssente weebaawo? Wangi? N'abantu okwagala nakyo kirungi. Yes, buli muntu ensi eno tulina ogitambuliramu nga bwe tuba tulabye, bwe tuba twagadde. Kasoba nga tokoze munno kibi. Okitegeera. Toyina buzibu ku muntu yenna? Siina buzibu ku muntu yenna. Era nga bondaba leero onsanzeko ku branch yaffe ey'enjala. Wembadde. Siina buzibu ku muntu yenna. Tuli wano ku Ryan Lux Nail. Ye katuufu mukwano era nga bw'olabye Ryan akola njala. Patana wange tukolera wamu. Kale yakola ku bagole baffe era nga wemulaba abantu we batudde. Ryan yakwasaganya eyo section y'enjala. Nze ne kwasaganya ku mutwe, makeup, biki. Everything what you know ekikwatagana ku bridal. Eri twandisigadde mu lusuubu olugenda. Ate naluyigadde mukwano nina kugenderaawo mpola mu nsobi mwe tuyigira. 225 tumuyingidde na luzungu tetusigadde mu 224. Nkutidde mukyala ojja kutya. Okay, abalabi ba Fake Shots njagala obansigire ekifaananyi olunaku mu bbanga lino 225 tulabyeko omuyimbi omukyala Irene Ntale oba wabirabyeko nga bitambula ku mutimbagano abantu abamukozeeko makeup soko obawe credit obawe rate kuva kwemu paka ku 10 oyinza muwa credit ya mechanic hairstyle kati gwe nga akola mweru. Ekyaddala omuntu yakozeeko Irene Ntale yamukozeeko bulungi okusinziira ku skin ye nga bw'alabika nti mukyala simu ali daka skin ate eri light okitegeera bambi yamukozeeko bulungi wetudda ne ku mutwe yamukozeeko ekintu ekimugendera ku figa ye nga bw'ali naye nze mu kulaba nalabye nga ali olubuto. Irene Ntale eri totandika mwaka nakusala nsisoze mugambo kyawa ntaddeko mbu nalabi okitegeera nalabye ngaali okitegeera naye nga bambi buli kye yakoze kyabadde ku point okitegeera kugambye buli neyamukoze bambi enviri yamukoze ekintu nange kyenandisubidde singa omulimu yagompa kyenandikoze kitegeera kozi ffe abakola ku bagole ku bridal omuntu wajja nakuwa omulimu osooka n'omutunuulira feesi ye nga bweri okitegeera n'omanya nti wenamukola kino kigenda ekyenyi kye kiri bwekiti oba kino kiri bwekiti awo n'olyoka olaba enviri z'ogenda okola ki okumukola ate ne kasitoma naye olumu abaako ne choice n'omugamba nti mune kino okyagala naye kusinziira ku feesi yo oba kino bwekiti tekigenda kukola ki kukunyumira naye tugezeeko kino ne bwekiti ne bwekiti okitegeera kyekyo. Kati okusinzira sagala kugenda nnyo mu ngoye kubanga sizo okulamu naye engoye ze yayambadde zabadde zigenda ne makeup oyo gwe bakozeeko naye kulanga okulaba Irene Ntale ba service provider be yafuna okuva ku makeup okuva ku enviri I think so nti wenviri yabadde wa makeup wemba sirimbye n'owengoye okusinzira ne benalabye ba maid chiefs zibe abamubaddeko n'owengoye gwe yalonda yabadde amanyi kikyakola n'omuntu okuva ku lugoye lwasoose mpaka ku lwokubiri mpaka lwe yasembeddemu okubeeramu
engoye ze zabadde ku point nga zigendera ku kala ye kwegamba bambi eyamukozeeko amazima yamukozeeko ekintu ky'amanyi bob lips wabulabye yes ka lipstick ekituufu omwana eyamukozeeko yabadde bambi amanyi yes ndi wa makeup ne nange waliwo kyogamba nti bambi yakoze bulungi so omuratinga makeup ku 10 kwemu up to 10 era muwa 10 yes abumalayo omwana yakoze ekintu ekirungi naye waliwo omuntu akola makeup bane n'otunulanga ekizibu nze nkubuulira amazima makeup omungi abantu mumwagala naye waliwo ekisukka omuntu akola makeup n'otunula bulala nekyetaganya omuntu n'omukola makeup nasigala by the way wogenda ku TikTok oba nolaba video za Irene Ntale tayawukana nnyo nono Irene Ntale gwe tulaba okitegeera naye mune bakola ku muntu n'ogamba no si Irene Ntale ono muntu mulala bannange omwana ye yanyumye goge mazima kati ng'owa makeup ate ow'enviiri omuntu katugeze ofunye omugole wali ofunyeko challenge n'olaba omugole neweekanga n'ogamba oyo naamusobola omutwe nga munene ono naakikola ntya okitegeera kyali kibaddewo ekyamazima tubeera mu mikolo kati nga yesterday nabadde n'omukolo ey'entinda omuwala oli bamunsindikira nasooka nantukako by the way olaba ne bakasoma fano betufuna asooka nakutukako nakuyisaamu amaaso nagamba ona nankola kyenjagala biki naye omuntu gyokoma okwogera naye oba kale nakwebuuzako nagaa kino waliwo yabadde angambye ngenda kikola bwenti ne bwenti oba okitegera n'omugana nedda tukole bwetuti ne bwetuti sometimes abantu abasinga abakola ku bagole ne kino kankibagambire ddala sometimes wofuna omuntu ng'alina enviiri ze natural hair tekinyuma nnyo kumuteekako gano gawiigi ge tuteeka ku bagole sometimes tutunulya n'ekyenyi ky'omuntu waliyo ekyenyi ekitanyumira wiigi yes my dear kati omugole bw'ajja ng'ayagala ye wiigi nga gy'ayagala osobola mumukyusa oba yadde nga terimunyumira omugimuteekako nsobola okwogera naye naye era bw'alemerako nkuteekako ekintu kyo nkikutuuzaako nga era bw'okiŋŋambye nze nenkukola naye ebiseera ebisinga omuntu bw'atyo simpositinga ku gundi zange mbadde nzirako okubuuza yes cause mba nkugambye obuzibu obugenda okivaamu kitegera kinyuma nnyo omuntu oba olina enviiri zo nga ziri fine you can get like another piece okitegeera like zino human piece wezitwe eziri human yezo n'oteeka mu nviiri zo nostyling enviiri zo n'okola ka baby hair n'okola styling ennungi n'oteeka mu tiara ennungi kiba okay tiara ate ke katya byebimuli ebigenda mu mutwe ye mukwano nawulira babuyita smile paalo manya paalo kale yes byonna mumanya gaabyo ekitegeeza tiara paalo simanya ngule biki byonna nengule toziraba abantu ze beetika ennaku zino nga bannabagereka nali manyi byaggwawo ebintu bikomawo bukomi ebyo ebintu nabiraba kugundi bifaananyi bya kabaka ebintu ebyo byali bikadde naye kati abantu babikola naye ate kati era byasseemu balina ebyuma bye bafulumiza ebipya bipaalo ebyo ebinene ebimalayo okitegeera kati ezengula abantu abamu bagenze bazivaako tebakyabyagala ye mukwano